Empaka z'Olympics z'omwaka guno 2016 ziguddwawo mu bikujjuko eby'amaanyi ebiyisiddwa mu kisaawe kya Brazil ekisinga obunene ekya Rio Maracanã mu kibuga kya Rio de Janeiro eky'eggwanga lya Brazil. Newankubadde ng'ebyenfuna by'eggwanga lino bibadde bikyali wansi, naye kino tekibalobedde kutegeka bikujjuko by'amaanyi okwawukanako ku ebyo ebyategekebwa mu kibuga London omwaka gwa 2012. Emikolo gitandise na kuyimba oluyimba lw'eggwanga lya Brazil saako n'okulaga ebyafaayo eby'eggwanga lino lya Brazil ery'ensi yonna. Oluvannyuma abayimbi ne bannakatemba batandise okusanyusa abantu era nga buli muntu wabadde mu kisaawe kino ng'atudde alabiddwako ng'ayimusa okunyeenyagali b'enjole saako n'okkuba emiziro emingi. Okusanyusa abantu oluwedde États-Unis d'Amérique. olwo amatiimu agawera ddala 27 okuva mu nsi yonna nga gagenda kutunka mizanyo 28 gatandise okukumba n'okuyisa ebivulu nga bambadde engoye z'ebyobuwangwa z'amawanga gaabwe ag'enjawulo. Wabula ttiimu y'abaddusi ababundabunda yesinze okwanirizibwa miziro emingi okuva mu bawagizi abadde bajjudde mu kisaawe kino. Olwo ate ttiimu y'eggwanga lya Brazil naye obwetonye mu kisaawe kino neekuberwa emiziro emingi era nga gibadde emiyitirivu nnyo okuva mu bawagizi ba Brazil abadde bawera ddala emitwalo 6 n'okusoba. Gino gy'emizannyo gy'Olympics egisookedde ddala okutegekebwa ku ssemazinga wa South America newankubadde nga gyasooka kutataaganyizibwa olw'ensonga ezitali zimu okwali ekirwadde kya Zika ekyabalukawo mu ggwanga lya Brazil saako ne ttiimu y'eggwanga lya Russia okusooka okugaanibwa okwetaba mizannyo gino egy'Olympics. Ye eyaliko kafulu mu kukyanga akapiira mu nsi yonna Pere teyasobodde kugyetabako olw'obukosefu bwalimu. Abakontanyi bo bakyagenda mu maaso n'okuttunka mizannyo egy'enjawulo era nga abawanguzi mu buli muzannyo bakuweebwa emidaali egya zaabu, feeza saako ne bronzi. Ekyafaayo ku mpaka zino gwe muzannyo gwa goofu gwakomezeddwawo nga gubadde gumaze emyaka egiwera ddala 12 nga teguzannyibwa mu mpaka zino. Uganda ekiikiriddwa abaana bya mizannyo abawera ddala 17 nga bakulembeddwamu Joshua Kiprutegei saako ne Stephen Kiprotich eyawangula omudaali gwa zaabu mu mpaka ezaali London mu mwaka gwa 2012. Ku Kingdom TV amalindiro g'ebyemizannyo nze Brian Kate. This is Kingdom TV.